أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد. فبزا الله سبحانه وتعالى ويأتوا buwangazi aina atusobozesa okubeera nga tumusinza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukwatireko era atusobozese okubeera nga tumusinza, tumusisinkane nga tuli mu mbeera y'okumusinza, kubanga kyekyatutonza era kyekyatuteesa kuno ku nsi. Nsaba ebyengera n'emirembe bidde kuwa ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'abo abaamugoberera mungu abasaasire basahaba be, n'abo abaagoberera basahaba batabi'i tabi'in waman tabi'ahum ila yawmi ddin bi ihsan, na bonna bonna abanaabagoberera mu bulungi mu butuufu paka ku nnaku lw'enkomerero. Nkubiriza omutima gwange n'egyammwe nkubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala kadde konna embeera zonna. Baganda bange abakkiriza wamu ne bannyinaze, temwerabira nti tuli ku mulamwa ogw'okuba nga tulwanyisa emyoyo gyaffe gibeere mirungi, tazkiyatu nnafs, kubanga yawma alqiyama Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kukkiriza omuntu man ata allaha biqalbin salim, weyasinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina omutima omulungi, omutima omulungi omulamu ogutaliimu shiriki, ogutaliimu nsaalwa, ogutaliimu ffutwa, ogutaliimu butaagaliza. Lwe lutalo lwe tulimu olw'okuba nga nuzakki anfusana. Tuzze twogera ku bintu ebiwerako, kubimu ku bigenda otuyamba okutereeza emyoyo gyaffe nga tuli ku mulamwa ogw'okuba nga tumanyiiza emitima gyaffe okusaala, nga tumanyiiza emitima gyaffe okusaala esswala eza sunna, nga tumanyiiza emitima gyaffe okusaala esswala ez'obwetteeka, assalawaati almafruuda. Olwaleero insha Allah twagala tulabe ahamiyatu ssala wa athaaruha fi tazkiyati annafs, obukulu bw'okusaala n'obuwufu esswala bwereka mu mitima gyaffe mu kubeera nti giba mirungi oba gitukula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abakkiriza wamu ne bannyinaze, mu bumu ku buwufu obulungi esswala bwereka mu mitima gyaffe, akasookera ddala istijabatu li amri llahi ta'ala wa idhaaru al-ubudiyata lahu, okubeera nga buli lw'ogenda okusaala teeka mu mutima gwo ogwo gw'oyagala gutereere, gw'oyagala gutukule, nti oyanukudde omulanga gwa Allah subhanahu wa ta'ala ogwo gwe yakukoola obeere ng'ogwanukula. Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga twanukula omulanga gwe era n'atenda n'asuuta ku abo abaanukula omulanga gwe jalla jalaaluhu. Buli lw'ogenda okusaala teeka mu mutima gwe ekigamba ti istajabtu li da'wati llah, nyanukudde okukoola kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimu ssalaa, muyimirizeewo esswala nti nze nyanukudde. Buli lw'onaayanukula Allah yatenda abantu abaanukula, n'agamba subhanahu wa ta'ala mu surati shura aya 38, والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الله سبحانه وتعالى atenda abakkiriza abaanukula emiranga gya Allah, abaanukula omulanga gwa Allah naddala guno gwe tuliko ogw'esswala, ne bayimirizaawo esswala n'ensonga zaabwe bazimalira mu kuteesa, ate n'ekyo kye tuba tubagabiridde min almaal yunfiquun
bakiwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati nno okuba omuddu wa Allah ow'amazima beera nga oyanukula omulanga gw'esswala ng'ogisaala ku lulwe subhanahu wa ta'ala, nga togisaala lwa mukamaawo, nga togisaala lwa mwami, nga togisaala lwa kitonde kyonna, wabula ng'oyimirizaawo esswala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bw'atugamba qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aya 163 ne 164 suratul An'am. Baganda bange emyoyo bwe tuba twagala ogitereeza tugezeeko okubeera nga twagala esswala ng'era tugisaala lwa kwanukula mulanga ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatukubiriza oba gwe yatugamba okubeera nga twanukula. Era bw'obanga oyagala omutima gwo gutereere, nyini kugutereeza ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bw'oba oyimiridde mu swala, sika ekifaananyi era kakasa nti oyimiridde mu maaso ge subhanahu wa ta'ala, omusembeze mu maaso ge ka annaka taraahu, obenga gw'olaba mu maaso go, osembeze amakulu g'essuula zino z'osoma, naddala suratul Fatiha. Suratul Fatiha bw'osoma Qur'an ogambe nti a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Amakulu ago ogasembeze biidhnihi tabaraka wa ta'ala, ojja kulaba nga omutima gwo gugenze gutereera, nga gutereera kubanga ogukwasizza nnyini gwo subhanahu wa ta'ala. Osembeze amakulu bw'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, ntendereza Allah omulezi w'ebitonde. Kakati waasiwaasi gy'obadde nayo tolina kyakulya, tolina kyakunywa, osembeze ago amakulu nti ya rabbul alamin waali. Ogambe nti arrahmani rrahimi maliki yaumiddin, paka ogambe nti iyyaka na'budu, owere mu maaso ga Allah, Allah gwe gwensinza. Naam, yani tuqirru bitawhid wal isti'anati billahi wahdah, oyawudde Allah subhanahu wa ta'ala n'okkakasa nti teri ayinza kukuyamba okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, annahu al-ma'budu al-wahid huwa al-ma'budu bihaqq, yasinzibwa mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala, ebirala tebisinzibwa mu butuufu. Ogambe nti ihdina sirata al-mustaqim, Allah nkusaba onnuŋŋamye ku kkubo eggolokofu, ekkubo ly'Obuyisiraamu, ekkubo ly'okwawula, ekkubo ly'okusinza jalla jalaaluhu. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Paka ogenze ku maviivi, owese omugongo gwo, wenna okakkanye, olaze obugonvu, olaze obwetoowaze, omutwe ogutunuza wansi, omugongo oguweseemu, owulidde? Ebyo byonna ebiraga obwetoowaze, sembeza amakulu gaabyo, sembeza embeera erimu, ojja kulaba nga biidhnillah omutima gugenda gutereera ogwo Allah jalla jalaaluhu gwayagala yawma alqiyama illa man atallaha biqalbin salim. Naye bw'onaasala ng'ojabulajabula nga wenna oyanguyiriza, ngenda nzirayo ku mulimu, nzirayo bakubye akadde ngenda mu kiraasi, kyova olaba abamanyi batugamba nti mu bimu ku by'olina okwetegekera nga tonnaba kubikola mu ibaadaat, ya ibaada y'esswala, weetegekere ibaada eyo, weetegekere esswala mu nnyambala, weetegekere esswala mu nfuna y'owudu, weetegekere esswala mu kifo w'ogenda okusaalira, weetegekere esswala
mu mbeera zo zonna n'omutima ogwetegekere. Kyova olaba abatukulembera abalongoofu ye bagendanga okwaziina nga yatudde eddawo agenda okusaalira mu masjidi, nga yafunye eddawuzu. Jangu ne wano e Uganda wennyini wano bakadde baffe Allah abasaasire be baayitanga abajungute, Mungu abasaasire, kampa ekyokulabirako ku salaatul jumaa yavuganga akagaali kilometers nga 12 awulidde, n'atuula mu muzikiti yenna n'akala bulungi nnyo nga takyalina nakatuuyo konna, yadde avuga kagaali. Khatibu agenda okuyingira ku mimbari nga musajja wattu yeetegese dda, ne basaaza n'asaala ejjumaa ye bulungi bulungi. Naye olwaleero Allah tusaasire, tuyingira mu swala ne waasiwaasi. Basaala mmeka? 7:15. Okay, nja kubaayo. N'otuuka essaawa esembayo ne banguwa, oluusi essimu togigyeko, ne bakuba, omutima gwo gunaatebenkera ddi era gunaatereera ddi. Kale baganda bange abakkiriza, mu rukuu n'ovaayo n'ogenda mu sujud, ekifo ekisinga okubanga kya bbeeyi, okubanga tubeera kumpi nnyo ne Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kye yatugamba, wasjud waqtarib, vunnama ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ate obeere kumpi nnyo owa Allah tabaraka wa ta'ala. Kubanga buli lw'oteeka ekyenyi kyo wansi, Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatugamba mu hadith eri mu kitabo kya Muslim, omulyango ogwogera ku swala, kwebyo ebyogerwa mu rukuu ne mu sujud, yagamba nti aqrabu ma yakunu al-abdi wa huwa min rabbihi wa huwa sajidun, omuddu abeera kumpi nnyo ne Allah we subhanahu wa ta'ala bw'abanga ali mu sujudu. Fa akthiru min ad-du'a, kale muyitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. N'ebifo ebirala byonna ebiri mu swala gezaako okusembeza amakulu gaabyo. Ebimu ku bijja okuyamba okutereeza esswalayo, okutereeza omwoyo gwo, n'okunyumirwa ibaada eno gy'olimu. Kahaino n'ekisembayo ng'ate era kikulu among others, bingi nnyo ebiri mu swala, kwe kukuuma obudde. N'oba ng'esswala ozisaalira mu budde bwazo ng'ate weetegese, ekigambo kwetegeka. Buli onaasaalira esswala mu kiseera kyayo, naawe mu buli ojja kubeera ng'onyumirwa, kubanga buli kimu buli lw'okikolera mu budde bwakyo, mwana wattu kinyuma. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, suratu an-nisa aya 13. Buli swala Allah n'akusaasira, nsaba nsaasire wamu nammwe okubanga esswala eyo ogikuumira obudde bwayo. Asiri ya 10 n'eddakiika 15, saawa 10 ne zikusanga ng'omaze ofuna wuzu, owulidde, n'oyingirako mu masjid n'osaalayo ku tahiyatul masjid, esswala bwe beeyina qabliya n'ogisaala, munange ojja kuba weetegese bulungi nnyo, ojja kubanga weetegese bulungi nnyo, era omutima gwo biidhinihi ta'ala gujja kutereera insha Allahu ta'ala. Bannaye kano mukategeere nti sisitimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteerawo ffe ng'abantu, ate bwe kituuka kubakkiriza ne kiba kyanjawulo nnyo, wallahi ye sisitimu esinga obulungi. Ye sisitimu esinga bulungi mu mpangala yaffe. Tujja kuwangala bulungi nga tutambulidde ku sisitimu ya Allah. Tujja kuba bulungi nga tuli ku sisitimu Allah gy'ayagala. Munnange bw'oba weetegereza esswala bulungi, ojja kulaba nti tuba n'ebitutawaanya bingi, naye buli lw'obikutulawo n'esswala nga swala ye break gy'ofuna n'owummulamu mu bizinesi, n'owummulamu oba obadde otambula n'ovuga mmorokayo n'owummulamu n'opakinga n'ofuna wuzi n'osooka osaalamu, ogenda okudda mu mmorokayo
mwana wattu ng'ofunye amaanyi agatagambika. Kale break eyo Allah gye yatuwa tugezeeko kubanga tugikozesa bulungi. Gwe mulama gwaffe byebibala ebiri mu kusaala, so si bintu byaffe ng'abaseeka. Olinagana abaseeka nabo baatusa buli kimu swala si byaffe. Naffe tulina obwetaavu gye biri kubanga eyabiteekawo ye yantonda, ye yakutonda, ye yatonda bamasheekha. Obuufu obwokubiri bwe tuyiga mu kusaala singa tuba tusadde era bunaalongoosa butya emyoyo gyaffe. Munajaatul abdi rabbahu, munajaatul abdi li rabbihi, okubanga oba ofunye chance okuba mu kafubo ne Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omutegeeza ebizibu by'olina, ng'omutegeeza ebyetaago by'olina. Hadithi ya Anas ibn Malik agamba nti qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam inna al-mu'mina idha kana fi as-salah fa innama yunaji rabbahu. Atugamba nti Nabbi sallama yagamba ti omukkiriza buli lwabeera mu swala abeera mu kafubo ne Allah we subhanahu wa ta'ala. Amutegeeza kino, amutegeeza kiri, atendereza Allah we subhanahu wa ta'ala, n'amusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga mu byamusaba ebikulu ennyo ennyo, ihdina sirata almustaqim, Allah tulungamye kuba eggolokofu, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin. Eritali kkubo lyabo bwe wasunguwalira alyahud, wala ddallin wadde abaabula annasara. Baganda bange abakkiriza, kigambo kikulu nnyo, sembeza amakulu gaakyo ti bwe mba ndi mu swala mba ndi mu kafubo ne Allah. Ekituleetera obutategeera bintu nga bino kwe kubanga ebintu bisoma naye nga tetumanyi makulu gaabyo. Buli omu atuwuliriza oba atulaba, twala obuvunaanyizibwa okubanga otegeera amakulu agali mu swala. Nkwegayiridde, twala obuvunaanyizibwa otegeere amakulu agali mu swala, nga bw'omanyi functions eziri ku ssimu yo, nga bw'omanyi nti kino kye kiddako ku ssimu yange, bw'onyiga kano ekuleetera kali. Naam, gezaako okubeera ng'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala bwe tugaa subhana rabbiyal azim, kiki kye yali ategeeza. Bwe tugamba rabbana walaka alhamdu oba rabbana laka alhamdu, kiki yali ategeeza. Ojja kulaba ng'onyumirwa esswala. Laba n'akafubo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'akatuyigiriza mu hadithi eri Muslimu eva ku Abi Hurairata radiyallahu anhu agamba tinawulira omubaka sallallahu alayhi wa sallam ng'agamba nti nno qaala Allahu ta'ala, Allah yagamba qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Esswala nagigabanyaamu ebitundu bibiri, era wa li abdi ma sa'al, omuddu ky'anaaba nsabidde mu swala omwo ngenda kubeera nga nkimuwa. Naga nti fa idha qaala al-abdu, ekitundu ekisooka omuddu bw'agamba alhamdulillahi rabbil alamin qaala Allahu ta'ala hamadani abdi. Allahu akbar, Allahu akbar. Omuntu bw'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, amatenda amajjuvu amalungi ga Allah omulezi w'ebitonde, Allah ng'akuddamu naga nti omuddu wange antenderezza. Nzaani era gwani Allah gwasiima okutendereza kwe, ate nga ye yatuwa bye tulina omutendereza nabyo. Kale sembeza amakulu gaabyo. N'agamba nti wa idha qaala arrahmanu arrahim qaala Allahu ta'ala athna alayya abdi, omuddu wange ansuuse. N'osuuta Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa ahla, n'ekyo kyennyini kye yeesuuta nakyo. Nogani arrahmani arrahim, omusaasizi Allah ow'ekisa ekingi,
omusaasizi alina ebisa ebibiri kuno ku nsi, asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza. Arrahim agenda osaasira abo bokka abamukkiriza yauma alqiyama, abagenda omusinkana yauma alqiyama biqalbin salim, nga balina omutima omulamu. N'agamba ekyo aya endala nti waidha qaala maliki yaumi ddin, omufuzi w'olunaku lw'enkomerero, qaala majjadani abidi, muddu wange ampadde ekitiibwa kyange. Kuba yauma alqiyama agenda kubuuza limani lmulku lyawm, obufuzi bwani olwaleero, ebitondo byonna nga tewali kisobola kuddamu, yennyini amale yeddemu ege lillahi lwahidi alqahar, kyangenze Allah subhanahu wa ta'ala omu bwati ate omukasi. Faidha qaala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ate bw'ogamba nti Allah gwe gwensinza era gwe gwensaba okubanga onnyamba, qaala agamba hatha bayini wa bayina abidi, ekyo kiri wakati wange n'omuddu wange, wal abidi ma sa'al, naye nja kumuwa kyonna ky'anaaba ansabye. Lwaki agamba kino nti kiri wakati we ne Allah? Kuba teri amanyi kusinza kwa muntu kutuufu, tewali amanyi kiri mu mutima gwe. Lwaki akoze ali mu ibaada eyo, ibadatu ssala, okuggyako Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati kyava agamba nti kiri wakati wange n'omuddu wange. Naga nti wa idha qaal ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin, qala hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Musaba obulungamu bwabo bwebyengera bannabbi ba Allah n'abalongoofu. Owulidde abatali abo be yanyiigira Allah subhanahu wa ta'ala wadde ababuze, Allah butereevu agamba nti hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ekyo kya muddu wange era nkimuwadde, buli kyonna kyansabye nkimuwadde. Subhanallah, ako ke kafubo ke tulimu bannange naddala mu suratul Fatiha. Kakati oyongereko ebirala, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbi ighfirli rabbana walakal hamd, bingi sala yonna paka lwenaggwayo. Attahiyatu mugiraba, mumanye amakulu agagirimu. Nasala eswala bwetyo ogezaako okufolowinga amakulu gaayo. Osala dhuhuri bwotyo, asiri bwotyo, maghribi bwotyo, ishai bwotyo, olunaku lunaagenda okuziba ng'omutima gwo gulina ekirungi ekigenze ku gwo biidhnillahi ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obugirimu. Imaamu Ibn al-Qayyim rahimahullah yagamba yambaghi lilmusalli, yali awakomenti ku hadithi eyo, n'agamba nti kigwana ku buli yenna asaala an yaqifa inda kulli aya, okuyimirira buli ku aya gy'asoma mun al-Fatiha waqfatan yasira, oluyimiriro olutono, yantadhiru jawaba rabbihi lahu wa ka'annahu yasma'uhu, ng'alinga awulira obanga alindirira okwanukula kwa Allah subhanahu wa ta'ala okuddamu ebigambo ebyo, kubanga ali mu kafubo ne Allah we subhanahu wa ta'ala. Era bannaye mbakakasa kusinziira ku bamanyi batugamba annahu la shakka anna hadhihi almunajat min a'zami asbabi tazkiyati an-nafs, okula akafubo ako kobeeramu ne Allah subhanahu wa ta'ala ze zimu ku nsonga ezitunuulirwa Allah okubeera nga atukuza omutima gwo n'ogwange, wa taqwiyatul iman, n'okubanga awa amaanyi obukkiriza eri emitima gyaffe. Idha hayya'a al-abdu nafsahu laha, bw'omala okwetegekera esswala eyo nga bw'ogiwulidde, walam yanshaghilu fi salatihi bitafkiri fi umuri dunya, omutima gwo n'otagutawaanya nnyo na kulowooza byansi, wa innama aqbala alayha iqbala almutashawwiqi lilwuquf, wabula n'obeera ng'oyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okwagala n'okusuubira min Allahi subhanahu wa ta'ala, n'okumulaajanira ng'ebyo ebigambo bye muwulidde Allah subhanahu wa ta'ala
ajja kubeera nga atukuza era atereeza omwoyo gwo. insha allah tusaba allah alongoose emyoyo gyaffe ffenna. baganda bange abakkiriza, ensonga eyokusatu, obuwufu bw'esswala. obuwufu bw'esswala bwereka ku mitima gyaffe mu kubanga gitereera tamaninatu nnafsi wa rahatiha, okubeera nga emitima gifuna obutebenkevu n'eddembe n'okweyagala. kyova olaba Qur'an yetugamba ya ayuha alladhina amanu istainu bisabri wassala, istainu bisabri wassala inna allaha maa assabirin. mweyambisenga esswala mu bulamu bwammwe obw'okunsi, mu misiibe gibatuuseeko, olidde ofunye omutawaana, genda osaaleko n'amakulu ago n'obutebenkevu obwo n'obukakkamu obwo n'obwetoowaze n'okwagala, olidde ojja kulaba nga enjawulo weeri mu bulamu bwo ne mu musiiba ogwo gw'oba ofunye. era nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Hudhaifa, kana idha hazabahu amrun amara au hazaba amara sala, idha hazabahu amrun salla, buli yafunanga ekintu ekimutawaanya yasalanga. naye nze naawe tukyalina obuzito obwo nti bwe tufuna obuzibu, allahi kamala okubirako ku mukwano gwange onda bwantaasa, kamala okubirako baaba, kamala okubirako maneja, kamala okubirako mikwano gyange, n'oleka omulyango omuggule, n'oleka omulyango akonkona nga bamuggulira saawa yonna, so nga ate emiryango emirala miggale, naddala mu biseera eby'obuzibu, naye ogwa Allah subhanahu wa ta'ala gwo gusigala muggale. amman yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard ailahum ma'a Allah, ailahum ma'a Allah. ani ayinza okwanukula omuntu ali mu buzibu ng'amusabye n'amuggyako ekibi ekyo ekimutawaanya atali Allah subhanahu wa ta'ala. kale Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba tulaajanira, emitima gyaffe gijja kutebenkera nga tutegeezezza nnyini nsonga, amala ensonga zonna. nabbi sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ya Anas yagamba waju'ilat qurratu ayni fi ssala, obutebenkevu bwange Allah subhanahu wa ta'ala yabuteeka mu ssala. ebigambo yabikkiriza, ebigambo yabitegeera. nze naawe singa tunaabeera bwe tutyo ng'obutebenkevu bwaffe tubufuna nga tuyimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ssala, Allahu akbar, ensonga zonna zijja kutereera insha Allah. tolaba nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'agamba, bwe yalabanga nga ebintu awulira yani obulamu tebweyagala bulungi, ng'agamba Bilal, qum ya Bilal wa arihna bis-sala, Bilal situka oyaziine tutebenkere n'esswala. idhan ikhwata al-iman, obutebenkevu bwaffe, obutebenkevu bw'emitima gyaffe tebuli wantu walala wonna, la fil mal, si sente, tya asirina sente, nze wallahi bwe mba siinaamu mutwalo mu sitebenkera. beera omukkiriza ogaye nti obutebenkevu nja bufuna nga mmaze kusaala. mbawo ekyokulabirako kimu mukwano gwange omwo, nawangala naye ebbanga emyaka almost nga 10, naye yaŋŋamba ekigambo nga tunaatera okwawukana awo. yagamba nti wallahi obutebenkevu bukyambuze wonna. bwe mba ndi ku mulimu, omuntu gye yandigambye nti nfuna kasente kati kantebenkere, sifunirayo mirembe. bwe mba ndi waka, sifunirayo mirembe. naye bwe mba ndi mu masijidi, awo wenfunire emirembe. aye masijidi bakolerayo ki? kusaala. baganda bange abakkiriza, tugezeeko
okubeera nti tutebenkeza emitima gyaffe naddala nga tuli mu kusaala, nga tuli mu kusinza Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Kubanga emyoyo gino ye Allah yennyini gyo, wa nafsin wama sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaaha wa qad khaba man dassaaha. Ekigambo ekyokuna, as-salaatu haajizun ani al-ma'aasi. Essala yeziyiza omuntu, ejja kukuziyiza okubeera nga togwa mu byonoono insha Allah, kasooba ng'ogisadde nga bwekyetaagisa. Wa aqimi as-salaa inna as-salaata tanha ani al-fahshaa'i wal-munkar, Suratul Ankabut aya ya 45. Yimirizaawo essala, kubanga essala eziyiza ebyobwonoonefu n'ebyo ebyaziyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugaana. Bw'obanga essalayo okakasa nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ddala ddala onaayenda ti Allah gwe gwensinza era gwe gwensaba okubeera ng'onnyamba, ate oyende, ate olye riba, ate otta omuntu, ate obbe, ate olimbe, ate nga wagaye nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kale bw'onaaba ng'okiguddemu oluusi olw'obutamanya, biidhinillah ojja kwanguwa mangu nnyo okubeera nga okomawo. Baganda bange abakkiriza, okukola emirimu emirungi kyekyatutonza tukole kuno emirimu emirungi, naye okugwa mu maasi, mu byonoono, kale si kyekyatutonza. Naye olw'essala n'olw'obulungi bw'essala, era bw'oba nga okiguddemu kiba kyangu nnyo okuba nga weenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Obumu ku buufu bw'okusaala biidhnillah, as-salaatu takfirun lis-sayyi'aati wa raf'un lid-darajaat. Essala ejja kuggyako amazambi amakyamu gwewaguddemu, amazambi amatonotono ge waguddemu, ate ekusitule n'amadaala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min rahmatillahi subhanahu bi'ibadihi, kusaasira Allah kwatulinira naddala umma ya Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, annahu ja'ala al-a'maala as-saaliha takfiran lis-sayyi'aat. Yatufuulira emirimu emirungi nga Allah kwasinziira, ate n'abeera ng'atusangulako ensobi ze tuba tuguddemu. Wa rafa'an lid-darajaat, ate n'atusitula ne mu madaala. Olidde, wa bikhaasatan as-salah, okusingira ddala okusaala. N'ebiri ku ssala nga wudu, kufuna wuzu, nga almashi ila almasjid, okutambula n'ogenda ku muzikiti, wa dhikrun, okwogera ku Allah, wa tasbih, n'okumutendereza jalla jalaaluhu. Subhanallah, wallahi umma nnungi nyeeno, tusaba Allah gituttiremu, agituwangaalizeemu, ate tufiiremu ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahadithi nyingi ezoogera ku bigambo ebyo bye mbagambye waggulu. Mu byo Salman radiyallahu anhu atunyumiza naga nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama akhadha ghusnan yabisa, yakwata ettabi ly'omuti nga kkalu, fahazzahu hatta tahatta waraquhu, n'alinyeenya bw'ati paka obukoola ne bukunkumuka. Faqaala ya Salman, namuga nti waye Salman, ala tas'alni lima af'alu hadha, qultu wa lima taf'aluhu, nga tombuuza lwaki nkola kino. N'anyeenya bw'ati amakoola ne gayiika, naye nga gakaze ne gayiika. Namuga nti lwaki tombuuza lwaki nkoze kino. Qaala, n'agamba nti inna almuslima idha tawadda, omusiraamu bw'afuna wuzu, fa ahsana alwudu, neeba nnungi,
ثم صلى الصلوات الخمس ولفنما ناسال الصلاة تانو تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق amazambi ge gabaaguddemu gakunkumuka bwe gati nga bw'olabye amakoola g'omuti ogwo gwe nnyenyezza bwe gakunkumuse. wa qaraa n'asoma etteeka eriri mu surati Hud aya 10:14 n'agamba wa aqimi ssalata tarafay nnahari wa zulafan min al-layl inna alhasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allahu akbar. Imiriza w'esswala ku ntandikwa y'omusana n'ekiro ng'obudde buzibye osaale kubanga ebirungi bisangulawo ebibi. Ekyo nno kyakwebuulirira eri abo abeebuulirira. Esswala etujjako ensobi ze tuba tuguddemu aye ne tusitula amadaala. Abi Hurairata radiyallahu anhu agamba nti Nabbi sallallahu yagamba man tatahhara fi baytihi omuntu bw'afuna wuzu mu nnyumba ye thumma masha ila baitin min buyutillah n'atambula n'agenda mwemu ku nnyumba za Allah liyaqdiya faridatan min faraidillah amale esswala asaale esswala ey'obwetteeka muzimu ku swala ez'obwetteeka kanat khutuwataahu ziba steps zebbiri zatambula ihdahuma tahuttu khati'atahu emu emusangulako ebyonoono ensobi zaguddemu wal ukhra tarfa'u daraja ate endala nebanga emusitula mu ddaala. Hadithi eri mu Muslimu namba yayo 666 la hawla wala quwwata illa billah. Hadithi endala Nabi sallallahu alayhi wasallam n'agamba ngiva ku Abi Hurairata radiyallahu anhu n'agamba nti as-salawatu al-khamsi esswala ettaano wal jum'a ila al-jum'a n'okuva ku jjuma paka ku jjuma esswala ettaano okuva ku swala paka ku ndala n'okuva ku jjuma paka ku jjuma kafaratun lima bainahunna ma lam taghsha al-kaba'ir ebbanga ly'onaamala nga tonnaba kugwa mu mazambi amanene wakati w'esswala n'esswala ejjuma n'ejjuma endala Mungu agenda kusangulaku amazambi. La hawla wala quwwata illa billah. Ne hadithi endala Nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba ng'eva ku Uthman radiyallahu anhu yagamba nti ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktuba tewali mukkiriza yenna esswala neekusanga mu swala ezaalaalikibwa fayuhsinu wudu'aha naafuna wudu ennungi wa khushu'aha n'aba mwetoowaze mugonvu mu swala wa ruku'aha n'akutama bulungi illa kanat kaffaratun lima qablaha min adh-dhunub okujjako nga Allah amusangulako n'esswala eyo amazambi gaba aguddemu ma lam yu'ti kabira ebbanga lyamala nga tannaba kugwa mu mazambi amanene wa dhalika ad-dahra kullah omwaka gwonna. La ilaha illa Allah. Mungu subhanahu wa ta'ala tumusaba tusaasire. Hadithi eri mu kitabo kya Bukhari n'ekitabo kya Muslim. Baganda bange abakkiriza ne hadithi esembayo ku mulyango ogwo ye hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu nga Nabbi sallallahu agamba ara'aytum yatuwa kyakulabirako kifumiitirizeeko kirowoozeeko togenda kuddamu kuleka kusaala na bugonvu na bwetoowaze ng'owulidde hadithi eno n'ezo zensomye waggulu yaga nti ara'aytum law anna nahra bibabi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا singo badde olina omugga ewaka
ng'onaaba mu muggo gwo guyita mu maaso g'ennyumba yo bw'oti emirundi egisukka mu etaano, emirundi etaano, kale katukome ku etaano, buli lunaku emirundi etaano, buli lunaku emirundi etaano. Bannange gw'oba wakulu otya okubanga omubiri gwo gukyaliko ekko. Na bwe kityo esswala zino bw'onaaba ozisadde n'obwetoowaze, ne rukuu nga nnungi, sujuudu nga nnungi, oyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bulungi, ebigambo bireeta bulungi, adhikaaru zireeta bulungi, tojabula, naawe Allah agenda kusangulako amazambi, ensobi z'ogwamu otuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'esswala zikukolera nga bwe bagamba, zikukolera. Olidde Mungu akusanguleko amazambi, akuwe n'ejjana biidhnihi ta'ala. Lwaki? Kubanga omutima gwo olwedde gulongoose mulungi mutukuvu olw'esswala zino z'osaala. Ekigambo ekirala mu bumu ku buwufu obulungi obwetugenda okufuna mu sswala, as-salaatu tadribun amali ala mujahadati nnafs. Ojja kuba ofunye ky'otraininga nakyo omutima gwo nga kiri practical mu kubanga olwanyisa byonna byonna ebiyinza okujja omwoyo gwo ku mulamwa. Kubanga esswala ejja kutuuka ofune wuzu, si kyangu. Subuhi si nnyangu wano, wadde nga wano nnyangu nnyo, naye bw'onaagendako mu nsi ezirimu obunnyogovu, subuhi si nnyangu ssebo. Subuhi mu nsi erimu winta si nnyangu. N'olw'okuba otya Allahu tabaraka wa ta'ala, ogenda kuleka buli kimu, munnange ofune wuzu, ogende osaale mu bunnyogovu obutagambika, ogende osaale mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omutima gwo ojja kubanga ogutraininze okugulwanyisa ku ekyo kye gutaagala, naye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ogamba nti tugende mu bunnyogovu, tufune wuzu mu bunnyogovu. Tulaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atugamba mu hadithi ya Abu Huraira nga eri mu kitabo kya Muslim, yagamba nti ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u ad-darajat. Bala ya Rasul Allah, qalu bala ya Rasul Allah, qala isbaghu al-wudu' ala al-makarih wa kathratu al-khuta ila al-masajid wa intidharu as-salah ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat fadhalikum ar-ribat. Bannange mbabuulireyo ekintu Allah kyasangula nakyo ensobi ze muba muguddemu ate n'abasitula mu madaala. Ne bagamba nti omubaka wa Allah n'agamba nti isbaghu al-wudu' ala al-makarih, kwe kufuna wudu naye ng'otamwa, kwe kugamba si kutamwa nti otamwa, wabula mu kaseera akazibu, mu kaseera ka winta. Bannange abaali bawangaddeko mu nsi ezo, akaseera k'obunnyogovu nga wuzu tefunika, ne tapu yennyini ng'okugisimulula obusimuluzi bw'oti, yo yennyini ennyogoga, n'ekigivaamu kinnyogoga, naye n'ogamba nti li ajirillah kanfune wuzu. Kati n'obumanyiiza omutima gwo, n'ogumanyiiza winta nejja, naye n'ofuna wuzu, obunnyogovu ne bujja, naye n'ofuna wuzu, omutima obeera ogumanyiiza okuba nga gusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abakkiriza, n'ekijja okusembayo insha Allah, as-salah tutahiru an-nafsa min al-ananiya wal-ahqad. Esswala etukuza omutima gwo n'egujjamu selfishness, n'ogamba nze. Kubanga mu ku masjidi, kale gwe omusajja ojja kgenda ku masjidi osangeyo abakusinga ssente, osangeyo ku masjidi osangeyo ate b'osinga, ogende ku masjidi osangeyo abantu nga ba categories za njawulo, naye nga bonna bayanukudde omulanga, ogamba nti hayya ala ssala, hayya ala al-falah. Osangeyo abakadde, osangeyo abalema, osangeyo abanaku, osangeyo abagagga, naye nga bonna
hayya ala ssola hayya ala alfala. Naddala ekyo naddala tukiraba nnyo ku lunaku olw'ejjuma, abantu ab'enjawulo banjawulo abajja ku muzikiti naye bajja nga bonna baanukudde mulanga gwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo bannange, bwe tuba nga tugenda mu ssola, tuli mu ssola, tuli ku ssola, tuli mu masjid, tusembeze amagulu g'okuba nti nno si ffe bebbeeyi ennyo, ekyo kituveemu al ananiya, kituveemu nze. Bwe tulaba bwe tusimba layini, omugagga n'omwavu mwenna ne mubeera mu layini emu, eyalidde n'atannaba kulya mwenna mu layini emu, ffenna ne tuyimirira mu ssaffu emu ne tugamba nti Allahu akbar, subhaana rabbiya al-a'la, subhaana rabbiya al-azim, rabbana walaka alhamd. Ffenna ne tugamba wala ddaalliin amiin, ffenna. Kati oba tukyeyita nti gwe oli special. N'ekisembayo baganda bange, mukkirize era mukakase, Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga bwe yagamba mu hadithi Abi Malik al-Ash'ari, yagamba nti wassalaatu nuurun, esswala eno gye mulaba kitangaala ekiba kiteerebbwa mu mutima gwo, kitangaala ekiba kiteerebbwa mu mutima gwo. Ate Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti ekitangaala ekyo yawma tara almu'minina walmu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim bushrakum alyawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwa alfawzu alazim. Ogenda kulaba abakkiriza abasajja n'abaami n'abakyala ng'ekitangaala kitambula mu maaso gaabwe n'emabega, min athari alwudu, olw'obuwufu bwa wuzu ze baafuna nga bagenda okusaala, nga mawulire malungi, muyingire jjana, mwerebbwe jjana eyekulukuta wansi waayo emigga. Okwo nno kwe kwesiima okunene era okw'amaanyi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo, atufuule abawuliza ebigambo ne bagoberera ebisinga okubeera nga birungi. Era nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe emitima emirungi egijja okulongoosa ibaada y'okusinza. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.